Branch endala eya Chinatown eguliddwawo. Kati ogenda kumanya Katikkiro beegeze maaso n'okubeera nga ayogera kwabo abagamba nti essimu ye yabbiddwa. Era Buchaman ayongedde okubeera nga akandula ku ddoboozi n'agamba ennyimba zange zonna Firebase yazeddiza. Kati ate ye Alex Muangi bamulonze okubeera president w'abakomedian mu ggwanga erya Uganda. Kati ye Ava Peace alina bingi byasobodde okubeera nga ayogera. Agambye nze ndi muwagizi wa Winnie Nwagi si Shiba Karungi. Nabyo asobodde okubeera nga abyogerako. Grace Nakimera yagamba teyejjusa kulokoka era takyalinya mu bbaala n'emu. Nonno ye Prima Kadash asobodde okubeera nga asigula abawala bonna abali eyo n'abagamba bannange todeetinga musajja omu funa abawerako. Mesa Kisemakula ye ensonga ze mpanvu nnyo naddala ku kyagenda maaso n'okubeera nga kiviirako maama we okufa. Agamba omusumba yagenda maaso n'okubeera nga abireeta era ngenda kubeera nga nkutwalako omugala wange ku ludda eri olw'ensangi. Ensangi ab'ebijambiya waliyo abageze maaso n'okubeera nga bakwatibwa. Neyakubye omwana olw'okubba enva byonna ngenda kubeera nga mbikubuulira mu bujjuvu. Tugumiikirize tubikwate mpola osobole okubeera nga amawulire okategeera. Ye Chosen Becky ayogedde ensonga lwaki tagenda kuzaalira mwami we mu kiseera kino eno. Tagenda muzaalira mu kiseera kino eno. Kale oli ku Ugandan Lifestyle, amannya nze Moroshid Segawa. Bwemba nga ntandikiddeko wali eri mugana wange enajja nankumbi, abasajja baneeno aba Chinatown basazeewo okuba nga baggulawo store endala awo ku Freedom City ne bagamba eno kebere branch tugigatte kweri endala era ng'eno etudde ku bugazi bwa square feet eziwera ddala omutwalo gumu. Bagamba kyonna kye weetaaga bona asobola okubeera nga otuuka bajja beera nga bakisazeeko ebbeeyi. Ab'Emakinde mmwe abalidde Empanga, Katwe, Kibuye kosa Namasuba najja nankumbi ne Wazana babasembereza omukisa guneeno. Chinatown egamba weetuli nnyo nyine ddala. Jjukira emu ku byagaza amugala wange Semaduuka ono lwansonga ebyamaguzi byabwe babisalako era olunaku olw'ejjo omuntu yenna yageze maaso n'okubeera nga agula ebintu ebitaka wansi wa mitwalo 20 kitegeeza wabadde oyingira amugala wange omukisa gw'okwewangulira TV, microwaves kosa ne pikipiki. Era nga omu ku bayimbi ababadde ogenda maaso n'okubeera nga basanyusa abazze ye Khalifa Aganaga awo nvuddewo. Kati Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ageze maaso n'okubeera nga atangaaza ku nsonga zonna ezageze maaso n'okuba nga zitambula naddala ku mikutu emigatta abantu. Ono n'agamba bagamba nti babbye essimu yange nedda. Jjukira olunaku lwabadde lwa 6 Masaza Cup Finals zaabaddeyo awo ku kisaawe kya omupiira ekimanyikiddwa nga Nakivubo. Era ng'eno Buweekula yabadde agenda maaso n'okubeera nga ettunka ne Singo okakkananga Buweekula esobodde okubeera nga mattu esitukiddemu mu kikopo ky'empaka zino eno. Kati waneeno abantu bagambye nti Katikkiro yabadde n'essimu ekika kya iPhone 17 nti abaana bagisonye, abaana bagibbye, abaana bagirutte. Butereefu asobodde okubeera nga avaayo n'agamba bannange lwaki mutambuza ebiboozibozi ebitaliiko mutwe n'amagulu. Lwaki mutambuza ebiboozi ebitaliyo? Olwono mu bigambo bye yagambye nti olunaku lwabadde lwa 6 era Kabaka bw'atyo n'asobola okubeera nga ajja okwetaba mugana wange n'okuggalawo empaka zino eno. Kati abantu ab'enjawulo bwe batyo nalabye nga bagamba mbu essimu yange bagibbye, mbu babbye essimu yange ekintu kye saategedde bulungi. Era nabadde ndi awo ng'abantu ab'enjawulo abalina ennamba yange bagenda maaso n'okubeera nga bankubira nga bambuuza ssebo tubuulire ate bino bye biki. Butereefu nabagambe kati singa bagibbye kitegeeza sinze eyali badde nayo. Ebyo balimba bano bayagadde kubeera nga babikkirira okulaga oba obutamanya ensi nti nno
kabaka ali mu mbeera nnungi, kabaka yazze naggalawo empaka z'amasaza ate era mugana wange ng'embeera gy'alimu aliisa buti era butereevu empalabwa bwe yazze bulungi nnyo buli muntu yafudde essanyu olw'okuba bali eno babadde bagala kubeera nga byonna babibikkirira kubanga babadde nga bagamba mbu embeera gy'alimu si nnungi kale kwe kusalawo ogenda maaso n'okubanga bateekawo ekibooziboozi kino eno naye nze essimu yange njirina essimu yange tebagibbye. Katikkiro asobodde okubeera nga atangaaza Abaganda ne Uganda okutwaliza ewamu. Awo emba ngenze maaso n'okubeera nga nvaayo ye Buchaman oyo nno presidential advisor ku nsonga za ghetto ageze maaso n'okubaako byayogera. Omukulu ono Mark Bugembe agamba bwe nali ng'akyali mu Firebase ekyamazima ennyimba zange esinga obungi nazikoleranga mu Dream Studios. Dream Studios muganda wange ya muyimbi amanyikiddwa nga Eddie Yawe muganda wa Robert Kyagulanyi Sentamu. Era mu mbeera bwetyo abasajja baneeno be balina rights kwezo ennyimba zange era siziyinaako bwannannyini kale basobola okunzikiriza nengenda maaso n'okubeera nga nziyimba naye okuziteeka ku mikutu egy'enjawulo okuli TikTok, Facebook ne YouTube sikkirizibwa lwa nsonga si nze alina rights eza copyright. Ono agamba bannange abayimbi bonna abayimba mu myaka egy'emabega naddala abaali mu Gargamel, Rion Island ne ya Firebase ennyimba zonna ze baakuba tebaziinaako bwannannyini abo bannannyini ebyo bibiina bagenda maaso n'okubeera nga bakifunamu. Ono agamba kati kakati mujjukira abakyala tebamatira n'endala nnyingi nnyo zaakolera ddala omulimu ogw'amaanyi singa mbadde ngenda maaso n'okubeera nga nziteekayo ku YouTube esasula baali badde bampayo kasente naye sifuna lwa nsonga buli wanteekayo oluyimba nga bambalula nga baŋŋamba nedda olwo luyimba sululo toyina copyright ku luyimba olwo. Era n'ageze maaso n'okubeera nga asaba n'agamba etteeka lya copyright egenda maaso n'okubeera nga litunuulirwa nnyo abantu basobole okubeera nga mattu bafuna akasente mu beyiye byabwe awo nawo onkugjeewo. Kati ye muganda wange akulembera comedy store amanyikiddwa nga Alex Muhanji ageze maaso n'okubeera nga alondebwa okubeera president owa Tuka era kitegeeza saawa zineeno nageze maaso n'okubeera nga adda mu bigere by'omukulu amanyikiddwa nga Annington. Ono nno bageze maaso n'okubeera nga bamulonda the Uganda Comedians Association gyenkugambye nti ye Tuka kati yagikulembera omusimbi ayinamu comedy amutaddeko ettaffaali ery'amaanyi ennyo ennyini ddala. Era bino byonna bageze maaso n'okubeera nga bakuba akalulu n'okulangirira ku hotel emanyikiddwa nga Royal Suites e Bugoloobi. Waneeno bangi nnyo bagambye gwasaanidde gwe waffe era genda maaso n'okubeera nga otukwatira muganda wange omumuli okututuusa wa gyetugenda maaso n'okubeera nga tulaga. Era njagala nkubuulire waneeno bakomediani ab'enjawulo bagambye walwawo nnyo wali eri tubadde mu gy'omukulu amanyikiddwa nga Annington Bujingo naye kogeze maaso n'okuba nga okikwatamu byonna bijja kugenda maaso n'okubeera nga bikyuka. Jjukira Annington Bujingo yasooka okubeera president ow'abakomediani okuva ddala mu mwaka ogwa 2019 era officially ne bagenda maaso n'okubeera nga balonkinga muganda wange omukago guno b'ekibiina ekyatuka mu mwaka 2020 January paka nejja buli kati kibadde kigenda maaso n'okubeera nga kitambula bulungi. Kati nno ye Muhanji teyaganye buvunaanyizibwa bunene yagambye kale njagenda maaso n'okubeera nga mbakulembera owatali kusoomozebwa kwonna kwe nja kubeera nga neekwasa. Byonna mbiyingidde mbimanyi mbitegeera okusoomozebwa bakomediani kwe basanga bannange nkumanyi kubanga nange nali mbaddeko comedian ate era nkyali comedian kubanga ebiseera ebisinga muganda wange ntera n'enkola y'obujokes naddala nga nkola obulango obw'enjawulo. Kati ono njagala nkubuulire wali eri ku comedy store eyo nno yagenda maaso n'okubeera nga efuuka y'amaanyi kumpi eringa eri international kubanga n'owobeera ebweru w'eggwanga ku mukutu gwe muganda wange ogenda maaso n'okubeera nga obiraba bw'aba abitaddeyo. Kati kakikuttemu abasinga obungi bagamba wano kiwedde ono kwe tumufunye ekyamazima ebisigadde bijja kugenda maaso n'okubeera nga bitugondera. Yaliko omuyimbi w'ennyimba ez'ensi amanyikiddwa nga Grace Nakimera ageze maaso n'okubeera nga ayogera n'agamba nze ebyokuyimbira mu mabbala nabivaako newankubadde nina ennyimba nnyingi nnyo esobola okugenda maaso n'okuba nga zikuba mu kibaala siyina kirundi na kimu kye nagenda maaso n'okubeera nga nfuna mu ebyo bannange atava ku mulungi afa awoza newankubadde akasente k'omu bbaala kabeera kangi abantu bakufuuwa n'ebirala naye nasalawo ne ŋŋamba omutonzi gwe tulina okubeera nga tutendera
kutendereza enkya mugana wange ne leero emisana n'ekiro Katonda gwe nasalawo genda maaso n'okubeera nga nkulembeza kubanga ebyo tebirimu mulamwa tebizza mugana wange magoba nabogenda maaso n'okubeera nga obiyimba era Katonda asigala akunyigira bunyigizi tolina ky'osobola funa. Ono yasalawo n'agamba nze kandokoke ndi mulokole awedde emirimu agamba ekyamalokoza sinti lwakuba kati yagenda ayavuwala nedda omusimbi ayina ogusinga ne kwago abasinga obungi omwali mumanyidde. Ono yakuba ennyimba nyingi nnyo okuli kawunawo n'endala mpitirivu era bw'atyo agambye kati nafuna eddembe. Abantu bangi nnyo bagenda maaso n'okubeera nga baŋŋamba lwaki olokoka lwaki bwemalako emirembe naye bwetunuulira abantu bano abambuulirira ng'ekyamazima obulamu bwe balimu ate bubi okusinga obwange nze yalokoka kale ne ŋŋamba lwaki seebaza Katonda eyanfuula kyendi okubanga omuntu agenda mu bbala n'atamiira n'anywa n'agangayira nga nze ndi waka ntendereza mutonzi ne bukya ne buziba lwaki mba simusinza lwaki mba simwebaza okubanga okusembeza Katonda kyekibi kye nagenda maaso n'okuba nga nkola njasigala nga nkikola kubanga waliwo nagenda maaso n'okubeera nga nfunira emirembe. Kale Grace Nakimera asobodde okubeera nga akikkaatiriza n'alaga bannayuganda mwenna abalowooza nti nno ndigenda maaso n'okuba nga nziramu okuyimira mu mabaala ekyo temukisuubira nafuna ekitangaala gye nalagamu. Kati ye omukyala Prima Kadash ageze maaso n'okubeera nga abaako byayogera n'agamba ffe twakowa abasajja abaavu twakowa abasajja abatalina ssente. Kale gwe benna omukyala ali eyo bw'olaba ng'omusajja gw'olira talina bulungi ssente ekyokubiri nga tayagala kuwasizaawo funa omulala beera n'abasajja babiri anaasooka ogenda maaso n'okubeera nga akusaba obufumbo gw'olina okugenda naye. Ono yabadde ku TikTok live ye bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nga abuulirira abaana ab'obuwala ku ngeri gy'alowoozezaamu nti ebintu obirina okugenda maaso n'okubeera nga bitambula. Agambye nti kati omukwano gw'ensangi zino tegulinga ogw'edda kati kaakati omusajja bw'abeera nga akudingisadingisa naawe olina okugenda maaso n'okubeera nga ofuna pulaani B. Omulala wajja okukwana tomugaana tomugoba mugambe sembera jangu tulabe biisenjere musajja munno anaasinga gwe naasobola okugenda maaso n'okubeera nga ngenda naye. Ono akikkaatiriza agamba ku babiri anaasooka okusaba obufumbo gw'olina okukkiriza oli osobola okubeera nga omwagala naye ng'ajja kukumalira ebiseera nga takusabye wadde bufumbo nga nasi byaliko. Kale newankubadde Katonda tayagala muntu ayenda naye mulina okugenda maaso n'okubeera nga mukimanya era Katonda y'omu. Njogera ku Yesu tayagala muntu atulugunya bantu ne batuzannyira ku birowoozo ne batuzannyira mugana ku mitima gyaffe ne batumalira ebiseera nga si bakutuwasa. Kale ebibi bikirana okwagala maamawo oyagalamu nazaalawo nawe kiri kati omuntu okubeerawo ng'akudingisa afazaaliko ofunayo omusajja omulala bwe bubeera bwenzi n'obukola naye anaasooka mugala bange okusaba obufumo ng'obwenzi obuta ng'ogenda n'oyo. Kale waliwo ayinza okwebuuza lwaki amagezi gawa banne yetagakozesa n'afuna omusajja muganda wange byampuna kati kakati ye Prima njagala nkubulire mu kiseera kineno azze adeetingako abasajja ab'enjawulo jjukira eyali taata w'abaana be baayawukana amanyikiddwa nga Joe Stedham n'agenda maaso n'okuba nga afuna Mr. Henry naye tebyatambula bulungi. Wetwogerera siyinza kukubulira nti ono ye bbaawe oba ono naye naawe ku bigambo byageze maaso n'okubeera nga ayogera osobola okubijjamu n'otegeera nti no yandiba ng'ayina abasukka mw'omu kwalinze ogenda maaso n'okubeera nga alonda oyo anaamusaba obufumbo. Kati kakati ono njagala nkubuulire bintu bingi nnyo byazagenda maaso n'okubeera ng'agezaako tagezezaako ku basajja bokka wabula n'olusaniya yalugezaako njogera ku lusaniya olw'emmere gwe bakutereko kiro na kiro yalaba nga bigaanye sente nga mpitirivu n'agamba owaayi kansooke mbireke n'agezaako mugala wange oteekawo kampani ey'abalambuzi nayo simanyi wa gye byaggweera. Kati ali ku TikTok live agenda maaso n'okubeera nga abuulirira abaana ab'obuwala ono nno mu njogera ennyangu alinga afuuse senga ow'ensonga asengeka buli kintu naye engeri gy'abisengekamu muganda wange bw'obiwuliriza abanga awabya. Kale waliwo abamuwagidde ku kyageze maaso n'okubeera nga ayogera abalala ne bagenda maaso n'okubeera nga bamukonjera naddala mu comment section.
Misaki Semakula muganda wange mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu ageze maaso n'okubeera ng'agamba okufa kwa maama we esobola okubeera ng'akitegeera nti abasumba baakinamu omukono, abasumba balimbalimba badyekadyeka maama we paka yagenda maaso n'okubeera nga afa. Njagala nkubuulire omukulu ono Butereevu asobodde okubeera nga abaako interview emu gy'akola n'agamba maama we kasa yagenda maaso n'okubeera nga alokoka. Ekyamazima embeera ze zaakyuka kyokka nga yali alina obulwadde bwa ssukaali. Obulwadde bunene obwa ssukaali yagenda maaso n'okuba nga agattako obulwadde bwa high blood pressure. Kale embeera negenda maaso n'okubeera nga yeeyononekera ddala wakati mu kubeera nga yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi, ate abasumba we bajjira ne bagenda maaso n'okuba nga batandika okumulimbalimba. Ono agamba nalinga ntera omusindikira emitwalo 10 ku mitwalo 20 nga musindikira ssente zisobole okubeera nga zimuyisa mu bulamu bw'ensi n'okufunako oluusi obujjanjabi, naye saamanya nti ate akwatako omutemwa oguwerako n'agana maaso n'okubeera nga agutwala mu kyaki ng'aguwaayo ng'ensigo gy'aba asize. Kale n'abasumba tebagenda nga maaso n'okubeera nga bamugamba munnange nga weemazeemu nnyo ng'oleese nnyo, bo bakanyanga bwaniriza anti baali bakimanyi ono maama wa serebu, maama wa superstar. Kale nga tebayinza kugenda maaso n'okubeera nga bamukwatibwa ekisa. Kale banene weeraba nga omusimbi gugenda nnyo nga maama we kyalina okukozesa si kyakozesaamu, agamba batandika okubeera nga tebakyamuwa ssente okuleka okugenda maaso n'okubeera nga bamugulira ebintu ebikalu. Kale abasumba kasa bategeera nti nno babaguddemu era maama bamuwa ebintu ebikalu, omwattu nabyo tebasigalira mabega, bagenda maaso n'okuba nga basonga nga waba asindise katugeze butto ekidomola liita 20 ng'omusumba amugamba sooka oletekeeze 10, leete 10 tewali buzibu. Butereevu nga naye tagaana okuleka okugenda maaso n'okubeera nga yeetikka butto ne bamugabanira wakati. Kati nno njagala nkubuulire ono nabyo yalwawo okugenda maaso n'okubeera nga abitegeera. Teyamanya nti niwe gubeera mugaati, n'amanya ati nno bamuwadde emigaati 2, ogumu ayita okugenda maaso n'okubeera nga agutwala mu kkanisa, omulala n'agusigaza. Era Bisa Kisemakula ageze maaso n'okubeera nga agamba nti olunaku lumu maama we yasobola okubeera nga alwala, yalwalira ddala. Mu kifo ky'okugenda maaso n'okubeera nga bamuddusa muganda wange mu ddwaliro, ono nti batandika kubeera nga bamusabira essaala negenda maaso n'okubeera nga ekolera ye yali mu bitundu byeyo Embale. Butereevu yasobola okubeera nga ayanguwa okutuuka mu kitundu eky'Ennajjeera maama we gye yali okulaba guki ogubadde. Yatuuka nga essaala ekyagenda mu maaso. Jjukira olugendo okuva Embale okutuuka e Kampala luyinza okumalira muganda wange essaawa ezitakka wansi wa 4. Kati ezo essaawa yasanga bakyamusabira. Butereevu yawulira obusungu, yanyiiga n'anyiigira ddala, n'akwata maama we n'asobola okubeera nga amutwala mu kakiriniki akaali kaliraanyewaawo, era asobola okubeera nga mwattu addako engulu. Era olw'obusungu bwalina obungi n'agamba saagala muntu yenenena kuva mu kkanisa eyo ogenda maaso n'okuba nga akyalira maama wange, tumubakkiriza. Bw'atyo yasobola okubeera nga abuulira abasawo n'abagamba bannange abo tumubakkiriza okusembera. Era yasobola okubeera nga abuulirira maama we nga wamanyi ne gozadde muganda wange akubira eŋŋoma n'oziba, n'amugamba munnange maama kakubire eŋŋoma ozine, kkiriza bye nkugamba. Era Butereevu ono n'asobola okubeera nga amubuulira, n'amugamba munnange maama mubalokole toddayo, funa ekkanisa endala, naye eyo kkanisa egendagenda maaso n'okubeera nga mwattu ekumalawo. Ono n'amugamba wayimba akayimba tinzize kumpa ku magezi nsobole okuyita mu nsi eno, mwana wange amagezi genkuwadde eri Katonda, eno ekkanisa yentuufu biveeko nga bwe bayimba bwe bityo birina okugenda maaso n'okubeera nga bitambula. Beesonyiwe bino bya Katonda, nawe onaakula Butereevu ojja mmanya kikyengenda maaso n'okubeera nga mpitamu. Maama bw'atyo yagenda maaso n'okubeera nga yeegobako mutabani we Misaki Semakula, n'amugamba ndeka ze nasalawo ne mmanya nti Yesu wange ali mu kkanisa eno era sijja kugenda maaso n'okubeera nga njivaamu. Butereevu teyagenda maaso n'okubeera nga asitukiramu nga eyatega ogw'ekyayi n'agenda ow'omusumba Pastor Bujingo, kubanga kitonyi Pastor Bujingo aweebwa nnyo ekitiibwa. N'amusaba n'amugamba munnaye genda maaso n'okubeera nga oyingira mu nsonga zange wakati wange ne maama bamubbako ssente, maama bamuwabya, bamugamba nti eri yewali obulamu, kyokka mulwadde alina pressure ate alina n'obulwadde obwa ssukaali. Muganda wange Pastor Wilson Bugema yagenda maaso n'okubeera nga agezaako
agezeeko n'abuulirira maama n'amugamba munnange maama uliza mutabani we kyagamba maama ffenna tuli balokole naye omulokole omutuufu talina genda maaso n'okubanga yeeyisa bw'atyo kyataamanya Misa Kisemakola nti maama we already bali bamaze okubeera nga bamugamba ne bamugamba munnange ke bakututte mu ddwaliro kyolina omumanya omwana wo yagenda maaso n'okubanga ayingira mu nzikiriza ey'amasitaani omwana wo Illuminati awedde emirimu era kino akikola okuwongayo okufuukulaba nga afuna ettutumu n'omusimbi omungi era ati nno ogwo omusaayi gwe bagenda maaso n'okuba nga bamuggyako mu ddwaliro nti wagenda ogenda maaso n'okubeera nga atwalayo masitaani ge ye asobole okubeera nga afuna obugagga ne ssente era maama yakkiriza ebigambo ebyo n'atandika okubeera nga akyawa mutabani we era mugana wange n'atandika n'okumugamba bw'oba oyagala kunzijanjaba si ggwe alina okuntwala mu malwaliro gwensindikira ssente nze neeronderawo eddwaliro gyolina okugenda maaso n'okubeera nga ŋŋenda olw'okuba munnange omuntu omukulu olina okumutiisa amaaso eriiso ly'omukulu ewaddugala weewalaba naye kuguna omulundi munnange lino eno lyalaba bukyamu kati kaakati Misa ye teyagaana ng'asigala asindikira nnyina ssente n'amugamba ziizo osobola okugenda wonna we weetaaga naye maama mu kifo ky'okugenda maaso n'okuba nga agenda mu malwaliro ate ye yasalangawo kugenda maaso n'okuba nga ekitulutuli kya ssente addamu okubeera nga akisindikira omusumba oba okukiwaayo mu kanisa ono baamuyita ne bamugamba oyo kimanyi tukutikkidde oyo kimanyi tukuwadde obuyinza kati ofuuse mukadde wa kanisa waneno maama wetegera tino mukadde wa kanisa bannange yabuna essanyu lyabula okumuta n'agamba bannange Katonda weebale olaba ndi mukadde wa kanisa kati ono agamba Misa nti nno embeera bw'eti bagenda maaso n'okubeera ng'etabuka maama we mugana wange n'agenderera mpolampola era nga mugana wange omugana we yalugera nti akikoze kagenderere ng'omukadde akogga era maama we yakoggera ddala maama we yalwalira ddala sukaali n'agenda maaso n'okubeera nga amulya paka ku ssaawa eyasembayo baali tebakyalina kyakkola okuleka munnange obulamu bwe okubuleka mu mikono gya Katonda era Katonda n'agenda maaso n'okubeera ng'agera bw'atyo naye agamba abasumba be bamuwabya abasumba be bagenda maaso n'okubeera nga bamubuzaabuza ne bamugamba tofaayo ojja tterera tujja kukusabira ekintu ekyaleetera obulamu bwe okubeera mu matigga kati awo wemba ngeze maaso n'okubeera nga mbaawo ye omuyimbi Nakinku omuyimbi omukyala omuto maama w'abaana abana amanyikiddwa nga Chosen Becky Butereevu ageze maaso n'okuba nga abaako byayogera n'agamba waliwo abalowooza nti ndi lubuto balowooza ndi lubuto lwa Profesa Mulimba Abdul Sekajja tannampa ku lubuto ono omusajja okumanyanga wannamaddala ebigenda maaso n'okubeera nga bitambuzibwa kambabulire oyo AI ebifaananyi bya AI nze sibimanyi omusajja ono nkugambye wannamaddala era yagala maaso n'okubeera nga mbuulira naŋŋamba nze sijja kubeera nga bali basajja bo abaasooka jjukira Chosen Becky alina abaana bana naye omwana omu muganda wange yamuzaala mu myaka gye egy'ekivubuka ennyo ate bano abasatu ba Dictator Amil omusajja alina restaurant ye awo Empererwe kati ono agamba nti Profesa yasobola okubeera nga amubuulira n'amugamba munnange sijja kugenda maaso n'okuba nga nkuwa olubuto lwa nsonga tetunaba kubeera nga tufumbirigana mu butongole njagala ogenda okunzalya nga n'embaga yaggwa dda kale omusajja ategeera ng'oyo oyinza kumugjawa Chosen Becky agamba awo wenkyagumidde awo wendi apaka omusajja wange wanaagala maaso n'okuba nga anteekako akaweta akagolodi bwe ndimanya nti kati asaanidde okubeera nga azaalirwa omwana ono agamba newankubadde nina abaana bana nsuubira ate okuddamu okuzaalayo abaana abalala bana sobole okubeera nga mpeza abaana 8 omwami wange nja kubeera nga muwa abaana be yeetaaga naye sijja pakuka kubanga ekyo yagenda maaso n'okubeera nga ansuubiza naŋŋamba munnange tonzaalira paka nga mmaze okukuba embaga era mbasuubiza era mbabuulira bino tebiri wala nedda tebiri wala byakumpi embaga olunaagenda maaso n'okubeera nga eruma Butereevu era abaana mujja balaba nja muzaalira abaana mwe bugumiikiriza kale Chosen Becky wegenda maaso n'okuba nga ayawukana n'omwami we Butereevu omwami ono wegenda maaso n'okubeera nga afuna yoyo era yagenda maaso n'okubeera nga mwattu akuba ebifaananyi akayimba ka Abdulmulasiki yayimba nti eyali best man yafundikira ng'ate yaani ye Kawasa kati kaakati ne wano webiri eri omukubi w'ebifaananyi abamu nga bagamba nti dereeva muganda wange kati yali mu kintu nkugambe yafuna ekijuujulu ky'omukyala omukyala omuto omukyala
omukyala ayina akazigo, omukyala ayina nnyashi, muganda wange agamba onamala ono nja kufuba okulaba nga muzza buto, eby'abaana bye tebinkwatako kubanga bonna balina nange babeera baana bange. Kati Chosen Becky agamba omusajja gwe nafuna mutuufu ate era waddala. Kati yo poliisi ekyagenda maaso n'okubeera nga enoonya omusirikale eyageze maaso n'okuba nga akuba omuntu wa bulijjo essasi eryageze maaso n'okuba nga limutta mu bitundu by'eyo e Kasese. Bakyali ku muyiggo ogw'amaanyi ennyo ennyini ddala. Ate waliwo neyagenda maaso n'okubeera nga akuba omwana omuto ng'amulanga kugenda maaso n'okubeera nga muganda wange abba emmere akwata mu nva n'amugamba gw'osaaga nonno ng'omwana gwe bagenda maaso n'okubeera nga bakuba wa myaka 5 bamugamba lwaki weegabira enva njagala nkubulire enva ezagenda maaso n'okubeera nga zimukubya si mukene si binyeebwa si bijanjalo wabula enva ez'ennyama. Bamugamba kale katukkubire ddala osobole okubeera nga ogwo omuze gw'obubbi gukuggwamu. Kale nga wamanyi abaana abato alabika yawunyiriza kaboowo ne kamuwulikikira bulungi n'asobola okubeera nga mattu akwata mu nva kyeyatamanya nti nno kigera kubeera nga kimuzaalira ebizibu. Era njagala nkubulire bino byabadde ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kiduula mu ggombolola ye Kamira mu district ey'e Luweero. Era waneeno basobodde okubeera nga bakwata ono muganda wange eyakubye omwana. Namagamba jangu otubuulire ebyo bye wakubye omwana ky'ogamba enva ze yabbye kyekyabadde ekyamaanyi. Waali gavumenti yabbye ebifi 2-3 butereevu era ne bisobola okubeera nga bikuddizibwawo, naye bw'obanga wamukubye ng'omulanga kubbamba ky'omanyi nti mwana muto lwaki tewamuwadde enva nakkuta. Omwana yageze maaso n'okubeera nga akuba amanyikiddwa nga Yasin Trevor asobola kusomera emukiddwa nga Kiduula Primary School. Era nga mu kiseera kino njagala nkubulire ali mu ddwaliro afuna obujjanjabi kubanga embeera gye bamuyisizaamu muganda wange si nnungi. Bamutulugunyizza bamukubye. Kale omwogezi wa poliisi mu bitundu ebya Savannah amanyikiddwa nga Sam Twine Mazima yageze maaso n'okubeera nga ategeeza n'agamba nti ebisago omwana ono muganda wange ne bageze maaso n'okubeera nga mattu bamituusaako oba bamukuba n'afuna kiragira ddala nti ono yabadde abulawo katono ogenda maaso n'okubeera nga amutta. Era yasobodde okubeera nga avumirira ebikolwa muganda wange ebyekko ebifaananako webityo. Kati era poliisi egeze maaso n'okubeera nga enyweza basatu era nga baneeno bagambibwa okuba nti bamu wadde bagenda maaso n'okubeera nga batema abantu ebijambiya mu bitundu by'ensangi. Kale ensonga bwe zityo nyingi naye nsobodde okubeera nga nkubulirako ebyo. Nze Murshid Segawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.